omukulembeze alina sikini owa fangoni mazima onakulwa leero negasa ku National Unity Platform nenga nange yange weeri owe mu president tuwuliza president okulembeze mutaataganya speech nataddeyo nakavidiyo ke nataddeyo nga principal agamba obukulembeze buli muntu akole kyasobola oya gavumenti ekola ki n'agamba ndi ku TV ndi mukumulabisa kati gwoli ku TikTok nange ndi ku TikTok ndi kulabisa dikiteeta wagambye osoma bitabo okola ki yabadde mu bitabo alabisa kati ndi ku TikTok kyogamba kati naawe wooli okola kisoboka okuggyako dikiteeta agenda mazima oyo president ali ku saidi y'abantu oyo president omutuufu sisira gye gitwala era amaziga g'abantu kati nga weekitiibwa let the struggle continue